N'abagamba nti okufuna sente zino musooke mumpe emitwalo 5. Omukyala mmera wange ekiri mu nsi okimanyi sikimanyi. Sente zifuuse sente. Omukyala ayagala emitwalo 1. Mukyala ki? Olyase omukyala seya ayagala emitwalo 5. Omukyala yabeerawo ng'ayomba abakadde bano. Mukyala ki? Mukyala oyo mwennyini. Omukyala seya Abakadde bano balina amagezi mangi nnyo 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 bwe batusomesa. Balowooza ffe tetwasoma, twasomera bwereere. Ne tuddayo wabula omukazi yatukambuwalira bigambo bingi bye yayogera. Si ffe abo abasomesa. Byonna nabibalirira okukakana nga akakadde kaffe kageze eki kaweddewo. Era ne tutuula ne mukyala oyo yennyini mukyala Ruth Nahone, mukyala Seya Meeya. Mukyala Seya Meeya. Kati ekyavaamu bwe twagenda okuwithdrawinga ssente, omukyala oyo n'atugamba compulsory oluvaayo mu kyama wano mu ofiisi wano twagala emitwalo 5 tuzizzaayo ku ministry. Kati nze chairman, omuwanika n'omuwandiisi ne tugenda ne tulekayo bamembers baffe bana 2 lwakuba nti omu afunyemu obuzibuzibu naye omulala ono ye waali. Ate ye yawulira bingi nga ffe tuli eri nga tugamba nti aba minisitule bazaagala olw'emirimu gye baakutukolera. Kati nze neewuunya mirimu ki gye gyatukolera, kubanga already esente ezo zaava ku minisitule ky'obukadde 5 ate ne tuzikolerako embalirira zonna ne ziggwawo. Kati bwe tujjako emitwalo 5 olwo ekigendererwa kiba kigize eki kifudde. Bwe ntyo nze ne neekalakasa mu mutima gwange ne ŋŋamba omuwanika ddayo ne ssente ezo. Era omuwanika n'akomawo nazo. Ffe ababiri abaali bagenze eri nze n'omuwandiisi ne tuddayo wabula omukazi yatukambuwalira bigambo bingi bye yayogera. Si ffe abo abasomesa twagala ssente, twagala n'obutayagala. Kati mu mbeera eyo nange kwe kufuna amagezi amazaali era mbadde nga mpulira ku rediyo zaawo nti olunaku oluwanna rights zo naddala okusooka abanyigirizibwa mu mbeera eno, abantu baba bakwatiddwa ababa banyigidde mu kutunyaga. Gavumenti yandibadde okusooka ebayimiriza ku mulimu teeka oba ku biragiro ebyatuweebwa nti ffe abalina okuyisaawo ebikolebwa mu bakadde. Katugeze oba twagala kugenda kuddaabiriza ennyumba y'omukadde, kanso zaffe etuula ne tusalawo ne tugamba ku luno tugende tugire ki tuyambe mukadde guno. Naye owulira buwulizi bube kolamu omulimu bokka ababiri n'omukyalo oyo alaso Grace oyo yakwatiddwa. Laso Grace yakwatiddwa oyo nga beekolamu bokka, weesanga bwesanzi nga bakugamba nti twali gindi ebyo twabimala. Ekyokubiri balina enkola ey'okutufiisa. For instance kakati nga bwe nvudde bwe nti bw'aba nga akyali ku mulimu ngaawo wabaawo activity yonna ng'ekwatagana ku kakadde asobola okunfiisa n'ateekawo omulala n'agamba oli taliiwo nze ntaddewo ono oba ono yaliwo muki. Kakati akatundu ako nako bakeeyambisa. Byensaba gavumenti batuyambe abantu ng'abo bafune ebintu bya mirundi egi gobwa kusibwa kusasula. Nze erinnya amannya gange nze Ofono Steven Mubiru. Omukyala yabeerawo ng'ayomba abakadde bano. mukyala ki? Mukyala oyo mwennyini. Omukyala seya Abakadde bano balina amagezi mangi nnyo 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 bwe batusomesa. Balowooza ffe tetwasoma, twasomera bwereere. Abakadde tubajja n'akuba essimu. Abo bwe baba nga bafunye ssente bayite wano, tebayitawo buyisi okututwalako ssente, bayite wano. Agamba bagenda batya, tubaagalako emitwalo 5 batuwe.
n'abalala bano naye bajja kutuwaayo miliyoni namba. Nayomba ffe tetulina kyekukola. Twagala abantu abo okusibwa poliisi era nga bintu kyamu nga bibigize eki bitambudde. Naye batuddize ssente zaffe kubanga ffe abamu tuli balwadde tukyesobola. Tulunde tudduze ekintu kyaffe nga bwe twakitegeka, bakitutegekera bulungi, ekintu kyaffe kyayitamu bulungi, akawunti yaffe ffe twagyeggulirawo, ate lwaki batutema? Oba babasiba babasibe, naffe tetugaanye kubanga naffe tukidaagidde, tutambudde, abamu tuli balwadde, tetulaba lwaki batuggyako ssente zaffe. Beewo gavumenti etuyambeko okutereeza ofiisi ezo ng'ekangavvula abantu abali mu mbeera ng'eyo. N'ekirala tusaba obusente bwaffe nga gavumenti we yabutuwa babutuddize tusobole okuddukanya ekintu kyaffe. Kuba ssente kati zitutte tetunnazikozesaako wadde lwa nsonga nti tulindirira ekiddako ziri tuzifuna oba tetuzifuna. Tuba tetuzifunye kigenda okukosebwa mu bajeti yaffe. Ebibiina ebyo ffe tulina okubirambula okulaba bikoze bityo babigwanidde. Naye ssebo ogwo omulimu baagutuggyako. Lugazi eri mu kunoonyereza ku ofiisi ya CDO owe Lugazi Municipality olw'okukozesa bubi ofiisi ye awamu n'okusaba ssente mu kibiina ekimu eky'abakadde. Kigambibwa nti ekimu ku kibiina eky'abakadde kyafuna miliyoni 5 kati ssente zino gurupu eno okulaba nga bafuna ssente, okulaba nga bakwata ssente zino, CDO yasalawo n'akubira kyamaani w'ekibiina ekimu n'abagamba nti okufuna ssente zino musooke mumpe emitwalo 5. Ono omwami CDO n'amukubira amasimu nga muteeka ku pressure, kwe kuddukira ku poliisi okulaba nti afuna obuyambi, wabula nga tanakuddukira ku poliisi yamugamba nti oba otuse ku ofiisi notonsangawo waliwo omuyambi wange abamuyita Grace Lasu ng'ojja okuwa ssente ezo. Era omwami ono kyamaani emu ku bibiina ssente ezo yaziwa Lasu emitwalo 5. Poliisi oluvannyuma ripooti eno twagifuna emmanguda ne tugenda mu ofiisi ya CDO Lugazi Municipality era ne tusanga ekizibiti eky'emitwalo 5 n'omukyala ono Grace Lasu naye nakwatibwa era nga nakati wenjogerera ali mu kadukulu kaffe wano CPS Lugazi era tumaze okumugulako n'omusango. Nga poliisi tusaba abantu nti mulekerawo okusaba enguzi mu bantu ab'enjawulo, naddala ng'omuntu ayagala obuyambi oba ng'omuntu alina kyakimye nga kikye. Kintu ekyo kibi tukivumirira. So kulwensonga eyo poliisi egenze mu maaso okulaba nga awandiikira municipality y'e Lugazi ejje ebeeko nekyeyogera ku nsonga eno. Mostly tukubidde tuyogeddeko ne town clerk owe Lugazi Municipality tumusaba abeeko n'empapula ez'omwami ono ez'omukyalo ono Ruth Nahome zabatweterako wano ku ofiisi nazo